najja nga bamuwadde okwogera najja nakuba omuzindalo nafuamu bakikolera no ddala. Alo nabuuza mumpulira oba ye kyabasosokola abatakiwulidde obanga lweza kola to nomwana ntobuuza watukuwulira nomwana nofuamu ate nobuuza alo mumpulira twakuddamu ne tukuwulira. omwana yagimitinga ku mikisa najja namugamba toddamu gikuba gwe kwata bukwasi bw'oto oyogera ejja kwogera kiba kisaana muzaako kiba kisaana aye naddala nga gwe nannyini byo nga wooli awo. Nalabako omusajja nnyini sawundi nga abasajja abamuwadde omulimu abagole abakozesa rehearsals ngeri y'okwogerera ku mayiki ye n'abayisaamu bino bagamba mujje mu meeting ate mukole biki nga abayisaamu aga saagala akoona mayiki yange abanajja okwogera bonna bajje batraininge ne babaleeta ng'ebulayo jjajja ow'egindi ne jjajja ow'egindi era jjajja we yajja ne bamuwamawo mayiki y'ekiti emmanju ey'ekiti n'agezaamu teyagikoonako awe yajja teyagikoonako naye yafuuwa era n'ayogera n'agamba pozi baŋŋaanyo naye bamumpulira simanyi baŋŋaanyo okufuuwako fe tuli bakadde balina sooka fuuwako bawulire oba bikola simanyi kye baba bafa osegeera naye nga bafuuwi kati nze asinga okunyumira kwababa boogera ku microphone aba batamanyi yo naakola bw'ati abagenyi bafe abakulu tusanise okubalaba entebe ziri wali nansongayo ne mayike gyasongesaayo eno ng'ayogera kati omulala n'agikwata nga ye mwogezi omumanyi mwogezi mulungi n'agiteeka eno bw'ati natandika okwogera anti kati abamu abasinga abayogera bayagala ebikolwa nze abamu bayimiriddeko nakumpi ng'omukwata omukono wote n'omugaa teeka waggulu mayike ng'alwana ogussa wansi abanga oba gwe ng'alwana ogussa wansi anti kati oyo nataba tamanyi n'omugamba kankukwatire nga tayagala osegeera anti kati ye olwedde asooka n'ateeka wano kati waba ayogera najjukira nga atakutte naye nga ate okwogera kwakulina anti n'omugamba ayogera nnyo ate nga tayogera nnyo kati ne bagamba banaye ebyuma by'omukulu oyo tebyogera era banayongeza microphone kati olwo omugaga yakusasudde kabalansi kotta omukolo banenya nnyo ow'ebidongo otta omukolo kati olwo MC agenda okwogera ku yiye ng'ate yogera nnyo najja muwe neyogera ne bagitwala yakola kyekimu kati bajjajja beeyo kyemumasinga okumanya nga tetukuwulira kati ate abo nno baleke naye nze abasinga okunti sijjukira tribe abalaba vidiyo mujja tuwulira tribe awaddeko ku mikolo baawa omusajja okwogera yalinga mwogezi wa kubiri n'agamba nga sinayogerayo kigambo ansooke mpite mukyala wange ababuuzeeko kati ninnyo omukyala najja omukyala n'agamba nga sinaba kwogerayo kigambo kampite maama wange naye ababuuzeeko bubi yagamba akatini bwe kati maama we yajja olwo abeera nazaala wooli eyayogedde omusajja gwe bawadde omuzindalo nazaala we yajja ani aitha mulindako mulindeeko tulina tetukola nazaala we yajja omanyi kye yakola yagamba kati nga wenfunye omukisa guno ogwogerako wano omukolo gw'ekitiibwa we guti walayi sinza agenda mu maaso nakwogera banaye nga siise ku baana bange bababuuzeeko okitegedde ekintu ekyo kati naayita abaana 6 nga eyamuwadde omuzindalo wa 7 abaana we bajja nga kuliko abakulu 2 buli mukulu alina omukazi n'abaana abato 3 awo ku mukolo awo bonna baayogera
kyokka ate nga nabo bazze balina n'emikwano gyabwe. Jjukira abasatu abaasose bali tebannayogera. Jasi bayita bali kubuuzaako. Bali bonna baayogera n'abaana bato ne batubuuzaako. Abazzukulu. Bulungi nnyo ssebo. Kaakati nze neewuunya nnyo. Abo bokka. Oyo mwogezi akoze ekyo. Muganda wa mugole omusajja. Omugole tanayogera. Omugole omukyala tanayogera. Ab'emikwano n'ab'enganda tebanayogera. N'abagenyi abayite tebanayogera. Ekyali wali kwe kwanjula kwe nali ndabye. Okwagenda paka ssaawa 4 ez'ekiro. Mukyanga mbeera ku kwanjula. Bali baagala kubba ntaabo baveeko. Baya basajja ennaku zino strategy balina nnyingi nnyo. Gwani akugenda nti baali bante. Era kati gye mukoma tribe sigimanyi. I'm not so sure. Naye nga baali boogera olulimi oluva mu west. In western Uganda. So ate wali abantu bangi kizibu nnyo. Wali tribe kizibu oku tasobola kusonga mu ono nti ate bano babali. Kizibu okunnyonnyola. Twagenda n'okumaliriza nga ente baazigaba naye ate si zente ate zendabye bagaba ku mikolo ente nga bagaba ente nnyingi. Bagaba ente oba zaalinga 4. Nakugaye baveeko bali baagala kubba ente zokka mukolo gwonna. Bali baagala kubba nte. Kati jjukira mu kwogera ennyo ente tezaawera. Abantu baleme nnyo ebirowoozo biteeka nnyo ku bibaleese. So kati baayita balya ne basimba olukalala kati mwe focus ne mugissa ku abo. Kwekwo kubba kwa badogamba. Kati abo bo bavaako buvi. Omuntu yenna eyaleeta ebintu nga tebiwera. Yaleeta ne baddansa ne bazina. Abuzeebuze omukolo. So abantu bakyuka nnyo okuletalaba. Amanye gwe abantu ku mikolo obamanyi abantu. Omuntu asooka n'ava ewaka nga ne taligwana mukolo. Talijazadde emikwano gye ebiri ewaka agigabule. Najja natandika olaba baleese biki. Era obasanga wali ng'ali ku gundi wali n'akaana kakasitudde ku lubalaza neyiba. Ate tatudde wali ku kano ke bayita Kamalaya asiika. Yebo obutebe bukyaliyo. Kijje buli abaye babutambuza mbulaba. Buno bwa magulu 3. Exactly. Ate nawulira bakayita mu asajjute. Bakayita Malaya asiika. Cheka walina amanya wayinza osangayo. Malaya basiika ki? Oyinza osanga makayita omwezi atudde. Omuki? Kalina amanya mangi bwe katyo. Abantu batuuma ebintu. Nga byanjawulo babituuma amanya. So kati ku baneighbor basanga lumu ku mukolo nga bagulabye. Mwana wane gotwala ngolese busimanyi buno bugundi bwa soda buno obutali mu kuleti babuyita batya? Obupakete. Soda mu bucupa kati like owa plastic nenga bakayita batya nga kali wamu. Akadazen. Bakadazi balingeje babuyita simanyi babuyita simanyi buki. When ngeje bakaita kamundi kalamba okakwata ka packet like ka packet ngani gwe balete o packet bwa soda gwe balete o packet bwa soda umuko nedda chokanga ne wako kunywa soda lutalo ali ku muzigo watudde we yavudde okujja okulaba omukolo gwoli tetuganya lese o packet 10 gwe wo nga siteredde interview nakole bweno ajja kugwa lumu tukulonde mu kamera ffe tubabe ekiddago kyokanga ne bbaawo tasobola doleetayo nenga kuba noogeya era abasinga okutabula ekigambo tibaba tebaleeta tebayinze tebaleeta budda nti babumala mu kuteekateeka byakutabula okusinga okusondayo kye banaawaayo. Kati awo be basinga okutta omukolo kubanga lwansonga abatasobola kintu at least abawone byayogera abo ati be bayogera kabasifu ku mukolo abatabula ku mukolo gwe wetegereze nnyo no tubeera mu bino nti lumbe kufiirwa biki ababazo okungubaga ekiro oyo omuntu abeera eri nga yasama nnyo okimanyi ebise bisinga mu
baba ne ku kyalo nga tebalinaako mugaso. Nanti omugaso abamu baba n'olusisi naba ku kyalo ekyo. Anti omugaso gwabwe kubategeera nti weebali. Obateekawo layini ekitegedde abeereri ebisinga baba bakubwakubwa nga ku kyalo bano bebaweerako example tetobanga mutabanyi wa gundi. Kale ate nabo bennyini bebaweerako example baafuba nnyo okunoonya bye bawonoona abalala. Of course era abatayagala mukadetafu mu kukyalo. Exactly. Kati kye kyembadde nkugamba. Abala kusiga enjiri ye. Bagambe nti n'oli omwana wa gundi kati gagamba katale n'owa gundi. Kati bateekawo embeera yonna okulaba at least nga bafunayo omulala. Tafa yekka. Oyogedde akantu ako nenzijukira. Abasajja kiringa abasajja abanyu basigala abanyu b'omwenge. Omuntu yenna akozesa ebyo ebiragalalagala. Anti ebiragalalagala si enjaga. Enjaga. Ate nera ebiragalalagala mulimu omwenge. Bakitwala just bagiyita njagaza. Njagaza. Kati nga tugijjeemu enjagaza. Wabaawo oli ayiga. Bano abamulaba nga ayagala okuyiga. Ate bamwongeramu nnyo amaanyi. Naga naye walwawo. Ngumanyi obulamu obuli. Walwawo. Zira omwana akugire wano. Zira omwana akugire. Lwaki bujijjo togira? Kati oba oli n'agamba waayi sibana ssente zaagala kuguyiga sirina zinagugula. Ne bamugamba ffe tujja gukula. Ate ffe tugulira n'abatatukwatako. Kati ate olwogwe. Kati ate guwafuye. Gwe gire tujja kugiranga. Ffe tuva ne wakanga tetulina ssente ntugenda ntuddanga twagize dda. Gwe yiga buyizi. Bisigadde obireke. Muweerumu. Bw'oba guyiza omalawo meka. N'ogerageramu nti waayi sinayiga katulabe nga gwe tandika. Tugira ne tugirira ddala kuleeti naki oba paketi biki. Akusongera ne kugwalina. Guno muki. Kati ogwo gwakonoona. Singa obadde waguyiga dda. Ogwo badde oguyitamu. Kati ffe tugamba tumaze ebbanga ki nga tugunywa. Kitegedde. Teguliiwo. Kati wasiru wala wayiga. Deni bakujjako lumu omukono. Bwe wayiga wanoonya agula teyala. Na ne wasembe ulinga bucket weeri. Bagande mwana nedda. Kati bakugamba lumu nga wali omusumbuyi. Okitegedde bakulengera neri ne bagamba. Wayita. Tugirewo bino ebintu otuteekere manje. Tetwagala tuula nnyo mu lukale wano. Osegere ngolo bakulengedde gwe bayigiriza. Ofuuse lukale. So abayiga omwenge muguyige ku lwammwe. Bakubuzabuza. Gwekera ku macha byo bikuwage woomu. Ogamenti sigulira ku muntu. Onywa omwenge gofe tukulinaako obuzibu. Naye togera ku macha ate okubeemu essimu nti nandyagadde ongulireyo kabbeera. Tochikola. Tosumbwa abantu. Kiba kiganye. Leka omuntu yakukubira. Omanyi munywa omwenge. Alinga mu ngeri y'emu era. Alinga era omunywa sigala. Bw'aba alina nga ali happy. Ali recognizinga nnyo munywi munne. Bw'aba alina nga ali happy. Ali recognizinga nnyo munywi munne. Era yakunoonya n'agamba waayi bakuweeyo. Nga si gwasabye. Era oli wakasigala. Yajja akakubako nevvu ati. Balina ng'egye bakakoona. Akakubako evvu n'agamba okwatamu. N'oli yakakwata bukwasika papa. N'asika. Era oyo omunywi wasigala tasobola kujja kakoonera gwe. Atamunywa. Aba akumanyi. Bemanyi. Kyekyo mbadde gamba. Omunywi wasigala ate kati yeegattako olumu n'owakakoola. Omukono gufuuka omukono awo. Weebale nnyo. Omusajja ayingira awantu nga teyakafunye. Nga takalina. Ne n'akimanya. N'akimanya nti neri novaawo nga kankutte. Yayingira. Balenda kujjukizaayo akantu. Neera kanga kujjukize. Abasajja bayigiriza omuvubuka okaluma. Nagende kaluma. Bamugamba tukaleka ne tukasuula ne kengerera eyo. Oyagala yiga ffe bino bibaawo. Buli lunaku. Ate kufuna obufunyi paaka. Yakayiga. Baatuuka nga bamugoba we batudde. Ngani bwe kaseera takafuna ye. Ate takafuna yajjayo n'asaba akakono.
nga bino kwa inokera atandika mbaddeko we bakalumira owakakona atandika bwati wasigaza mu kupike mwana tolina kakoola atusaba pike ate pike bamuguza abasajja babala kakoola kaabwe paaka erina bupika obugenderako baba bupima era baba bumanyi ate omusajja n'amunyiga empeke ya pike ate balina akakodi ako mwalinamu obukola bange bubiri naye yeetagayo empeke emu bula asobola okukamalawo namubuuza lumu bwe nkuwa empeke emu ekola kyoga bwe nkuwa empeke emu todda musaba bwe mpa empeke eja nze malewo nnyo obukola wange bubiri busatu ndowooza obulaba dokera bamu obulaba ndowooza najja noleta akaveera ne bamukwanga empeke then yaddala omulaga mwana osigazaamu obubiri ab'obukoola nsobole okuba nga njira lumu wano neggwe abasajja abo bakaluba abasajja bakola ze bansanyusa nayagala nnyo okumanya ki kye bayita akakono naye obaka bakatabi then ne wabaawo kino waliwo ababeera ne pika oyo nga tamusulayo mulamba ng'ajjayo empeke n'amunyiga pike nawanvuwa bwati oyo bigiji gwe bakole ekyo bigiji gwe bakole ekyo bigiji kati mukawanvuwaako bwe kati then nayo katandika oluma ku kati ng'ali omulondo exactly bigiji nanti ye agonda osobola omugira bwate ne pike omunyiga bwate abeerako olubanga olugilasi lumulongoka tobasobola ye pikera ngera bolangira baluma wali ne pika agikwata bata alina geji ku lugalo man akwata wagenda luma era wayisaako bwati kasigala eno lwaki ndesako wena sokola basaba akakono bamukutulirako olwo oluntu olupika olwo bati papa ne bamuwa olwo lubigiji lwogambe lwe bagize nga luwanvu bigiji kaba kamyufu bamukutulirako olutundu papa ne bamuwa oyasaba kabigiji kirabika no yagera kakono ayinza okuba yamuwa nga sirabye n'amugattirako aleme kukaaba lumu ate kati mpaako omanya lwa omuntu asobola okukuwa n'akwejjako lumunagana naye onsabye kali naye nkimanyi nekyogenda okukulumisa tokirina then nakyo yakimuwa lumu banene abakaluma bigamba noself kikyo singa obagalako kati nno gwe abakaluma abaagala nnyo kibanjagaza olumu abasajja abo aba badde mukambwe agonda wabanga osobola okumugamba ekintu n'atakikola omusanga kamuwambye ng'amaze osiba takisini ye bwati buladi buli kyoyogera awulira bulizi gwe n'ekikukaluubirira gamba ttaano ekitugenda kikola nowulira nga kikuzibuwalira akugamba tugenda kikola nowobanga olina weeyagala okutambula okulaga naye nga mu kutambula okugenda awantu awo olaba kigenda kukaluba wawe kaka buzibu ki kakati era kirabika kirina opposite oyo yakaluba nga tanakaluma n'agonda nnyo kati ate oli agonda nga tanakaluma ate bwakaluma yakaluba ebbanga lyonna yakaluba nnyo nze njagala kuwa ekizampo gye mmanyiiko Febusi oyo yakava mu kivulo ekyo Febusi nga bw'omukubira wano nga tanakafuna ngeza ku biseera biri ng'akyali ne manager Arafat bw'omukubira wano nga tanakafuna yaba n'okwogera tayagala nga tabitegeera nga n'okwogera tayagala era yali hambo nnyo okwagala okukakasa nti kyogera kyekyo ove ku simu okitegeera butakubisa ku simu takayanyizaako ddala takayanya kati akalume anti yatuula nnyo we bakalumira essimu yo nejja nasooka naseka obwo buseka obwe obwo bwaseka mu freestyle n'agamba kakati ono ayagala mbu nze mbimukolere naye nze tajja kummanyiira nga nakasimbudde kati manager n'alyoka atuba naye
manager nga wakugumya ajja kigenda kola gwe kakana kigenda kola era nno birungi ebisera bingi ataneze down show z'abantu nakalimu bazikwata bulungi nga tanakafuna anti Lucy nga misana awo baba wakati tebanafuna lunch biki then bagende bakafune mu time ziri kabaka waambye kati simu eyajjaawo yabuuza ate tugenda wa oyalindeko tujja gendayo olulala kati eriyo ne bali ng'asobola n'okwata bw'ati ddiiru tugambe nga muyimbi n'akwata akalimu ng'akamanya akalimu kekko ne drop n'azikola ku lunaku lwa show yave waka nga yambadde na bulungi nnyo n'agamba akasooka agenda akafune abayabi b'emmotoka gye bajja omusanga basimbule bagende kati essimu yavuga emugamba nti oli ludda watusimbule oba eyo ku kifo ebuuza nti abaye mutuuse wamusimbudde kubanga wana abantu bakoze eki kyamazodo pipa yagitunulako bwati n'aginyega mute n'agenda mu baso n'emboozi baba banyumya nga naye oba emboozi abasajja ne wobalaba kati nga wakugamba tugeze nga waba yakugambye nti tujja yimba olulala aba alabira ddala ng'ensi gy'omugjamu ntuufu tosobola kumusamusa ate mu Babylon era wasanga nnyo aluma akakoola nga abasigadde Babylon era agambye mwana aba Babylon abo baana bali banyumya emboozi baba n'ebirooto ekisooka kakusembereza ensi obatuulamuko bwoti n'osooka owuliriza nga buli omu aba atandise okuleetera ate buladi wosanga n'emboozi erimba omwana ayinza okulimba awo banyumya emboozi nze zannemu okukwasaganya ebbanga lyonna okuggyako nga beeyunze mu yange ate ebbanga lye beeyunze mu mboozi eyange era bagikyusa nnyo nedda kwabwe nze nembata bwe bakubuuza walengedde oluguudo lw'egundi baba kyali ku luguudo ne bakubuulira ekigeri kye baakakola okitegedde baba kyali onagale nedda tebasobola kubanga abasirikale ate bagula buutusi ezitafaanagana okitegedde ezo n'emboozi zirawo ziri mu kutambula mu eyo time kati baba ne bagamba kati olaba omusajja ono mu kuzimba ebbaala eno alina kyeyakolamu ekijja ate so namugamba yalibane guno omulyango guno oba ogutunuulidde yali gugizeemu ati olwo nga kali kalingi lwakuba kyenjagala kyenjagala kakoola most of the time abavubuka abalidde akakoola kibeera kizibu nnyo okulowooza nnyo ku sex era we bali tosobola kusangawo bakazi kulikanga n'omukazi akaluma oba ng'oli ng'oli mufumbo era nga nedde muwakimanyi nti taana akalya era yajja n'abaawo eza aba alina kyamugamba n'amuleka oba najja n'atuulawo ng'amanyi nina omulinda tuveewo ffenna era bwe baleetawo emboozi z'abakazi zo baazigoba nnyo okitegeera mu mboozi zonna ze baagala onyumya terina baamu mukazi anti nze waliyo neyeyanyumiza actually MC Martino Venteve kyamutuukako bambi nti yakaluma n'akaluma nekamani kamuluma kati nga anti bamulimba oba bituufu simanyi kuba tesinga bituufu ate bandi badde abayaaya ate nga beetanira nnyo abakyala mbu bw'okaluma togwa mbu togwa olwawo okugwa osimbula oba osimbudde ati no ng'afuna ekyana ng'agamba kino kijja kakasa kamalo kaluma ng'akaluma ng'agattako n'emmwanyi ez'empeke ng'aziruma aleme kwebaka olwedde bagamba koka ku bootulo nti bwe yatuuka wagwali mulundi gwe gusooka simanyi genda maaso bwe yatuuka ng'atandika okunyumiza ekyana emboozi ekyana nekyebako tulo olini Martino n'asigala ng'anyumya naye ng'oli yeebase dda nti Martino agenda okugamba nti mpulira otoloka njira nebakamuko wano nga ku buliri kuliko omukazi ng'obudde enjuba eyakamuddinisa we bati olwo kaggwako
tuli musawa nge mu kitundu awo eyokumacha ataka kasana kali nge kakubako eyayingidde ku mwenda ogw'ekiro mu buliri n'ekyana ekyamalayo kati mbu ekyana kimunyumiza enkeera ng'aza okusemba weyeebaka bw'ati kyamuleka awumule okusinzeeyo kyamulabe nga alabika tali kiriya si ye gwe mumanyi nekifuluma nekigenda agenda okuzuuka eyo ku ssaawa 7 ez'emisana ng'alimu yekka naye nga tajjukira nti yazze n'ekyana anti nga yeebuuza kyakuttewa ng'ajjukira naye nga yeebuuza kyakuttewa kyamulese kitya agenda okunyigako ku ssimu ekyana nga kimuwa sitoole tewakoze ebirala wansuziza mu loogi nga walina oli mu mboozi onsamuliza n'amalusu kati yakolera ebbanga mbwe ekyana ne kimugamba mbu nabadde manyi oba ntya kuntandiika naye nkutandiika naye nga kijjanawo tasituka baaba kati gankubuliremu kati mbadde nanyumiza obuswavu bwe yaliko nti kye mbadde ngenda okukugamba nti abantu basobola okukulengera bw'ati n'akuba n'atandika kiringa era omusajja wanaalengera omukazi n'olengera ekikazi nga kirina amabina nga kirina nyashi ettutuku eriri kafeesi keeko amagulu galengera kyekyo n'otandika okukuba obufaananyi oka naye mwana ekikazi kino wenkikwatako ttaano tosobola nakumanya kali noba so disappoint omutuuse ku kikazi nga ate kyattuga kikyo itotuga nandi kiba kyalwazi olwazi balutuga batuzi baba baba ndwala mpola baba vanga ndwala mpola kyekidukawo omanyi kyayita okunyiga olwazi okugyamu amazzi kyobadde ogamba abasajja baba n'ebyuma asobola okunyiga ejjinya nerifaamu ettondo ly'otuzi okakasa mulo nati gwe nirakyekidde mama continue gwe ebyo bibaawo nnyo ebibaawo nnyo nokola assumption ku kintu naye nga mu reality si bwe kiri era ebyo bikazi tubirabye nnyo ebbanga tubirabye naye nga kyakunyiga lwakubaako okunyiga olesekapya ati kati gwe kyoba omanya gamba nga kyakamula andi olowooza lwaki bagamba batuga mutuge then gwe kyegeekyendereze nnyo wano oba tossa ebiseera ebisinga ekituli ekiri ku mubiri gwe kyasama oba kyebikkula kyali kyebikuddeko nekiyisa empewo naye nga tewali tutondo tofuddeyo nanti kati ekikutuusa wali nti walemera ku mulyango ebbanga lyonna newe wakonkona waliwo ebikutte kati deni we wagirayo oti wabeerawo ekikola ki ekirabika deni wafuna chance oyingira kati deni we wayingira abaana nno nga babawandamu amalusu basobola si basobola abaana babawandamu amalusu kati we wayingira tewalina kufuluma nobeera wanu wetiketi obeera muri board nga mwewenyolera naye nga babadde okirengera eri bannaye ogamba Mukama Katonda kati ogera noteeberezaamu omusajja waffe oyo kyeyayitamu ng'omwana yali alina kyamulabamu omwana nga alina kyasubira mateno exactly nga kyanjawulo ng'era agamba mwana taano ono mwana ebyaddala nga naye kuva dda yali awulira agamba nze nange njala mbeere ne matino kigwa leero ogamba nze ogamba nze wenkitunulamu eti kati netadde mu kiti ky'amatino
kati akantu kayune kamujjako nabanga omuntu ayita wandula malusu kati otuuka ne bakulabira side endala okitegeera bulungi agala ne kati ono kimulaba era yo omwana yafuba nnyo okutambuza enjiri nti kimulaba siwe kiri bambi obuswavu bwe yaliko okitegedde nenga tosobola kunnyonnyola muntu oba ye kunnyonnyola oyo mwana kuddamu kunnyonnyola bala nti bambi ko yagezesa okwagala okukakasa Matino lwa buswavu yanyigira nnyo akakoola talikaddira yanyigira nnyo akakoola kati nenzijanga ngatagata emboozi ezo nga bagamba abayaaya abo tebeetanira nnyo bakyala and nze ekyo kiba kirungi first of all tebalwala balasita sigamba nti olw'okuba nti tebeetanira bakyala mu kakoola nti ate beetanira basajja bannaabwe no balasita mwaka akadde baba ba vegetarian bebagala nnyama teri bifu yo giteeke nyama newejjanga emyamyasa etya blood era kati no okumanya taba abasajja basobola n'okukulemesa ekintu ddala nga olengedde beef yajjanga ekyana nga wetokali mu just obatudde banange lengera ekyana bakubuza lumu kyekiriwa banange nga tebalengera kintu boyinga tebalaba tebayinza kulaba nga balengera omuti gw'omujjaja guli awo balabanga ekisiki ky'omuti kye baaleka awo kikalidde nga tekakyaliko kakalidde kati kikyana ki kati balaniko okukuwa ensonga eziri mu kyana ekyo nga boyi tolina nakukyerinaanya bannange era oba oyagala ekyana kyo baaba tokitwalanga nnyo webakalumira bwe banakyeyo oba balinde nga tebakaliimu oba tebakaliimu baaba bazoganya bazibu nnyo era abasinga era oli waaba n'ekyana abazaalazaala nnyo kuba buli waaba takalimu bw'aba mulalamukko mama kati ndooza kyekiri wali kati effect gye kireete mabega wali nti bw'oba wakalidde n'okatema n'okavaamu kati ne kamala ne kakuggwako effect ikeddira eno wansi nandi kye bakugamba kati Matino teyamanya kiki bali nti bikola luvannyuma nti kati tugeze waba yayina kaluma misana 12 oba katandika ku 10 nga ina program ya kusaba 6 ogwekiro oba 7 oba 8 nakavaamu nga kumekanga kati waba katandisenga 10 11 aba ino kafuluma sawa nga 2 ezekiro kati nabeerawo nakakana nga natekako neka oba kawalagike oba kibiya kye katiko kasigala yeyo muuna kakyali mu kusonda busungu bwako so tolowooza nti olukafuna nti obusungu kemika erinyirawo kati ekyamuliisa emmwanyi ng'ayagala ekyana kye aleme kwebaka ekyana kye nga tamanyi nti ateko kennyini tekamanya ate mmwanyi watunula paka kuwulira bubi kati ekyomanya ate ko olwedde abakabeeramu ekisingano bayogera bwe batyo ne baana bavuga emmotoka like bagenda simanyi Somalia bavuga biki bimotoka bakaluma nnyo butasumagirira ku steering neera lwe yeebaka ate yeebaka bubi nnyo kubanga balina okugatta ate awo mubeebase nenawo DJ Keys Mada oyo ekiro kyonna atunula era abasumbuwanya bayagala wemumala okola wano mudde mubaleddako wemugaanayo agendawo era nawe mwamukako ogende waka yatula ku laputopu paka kumakya afuna obwokumakyo yebaka saawa ezi ez'okumakya ezi ebbala nemwagivudde mu saa 5 za kiro yebaka saawa ezi ez'okumakya 2 kati yazuukuka ate ku 10 ez'olweggulo obudde bwe ne bukya awo aba ataawa enjala emuluma ataawa buli kimu akyagala ate mu obwo obudde kaba katandise otuuka gye bakajja kati ayagala yonna agendeyo olumu bwati kati sini yange oyagala omanyi obukamwe bw'abantu era bano abakola simanyi kwekalakaasa tebana bakufuna bulungi bantu bwe beekalakaasiza yamani bakwate akakoola just bakwate buli boda weefuluma
ezikatwala n'okudda ewalala wonna just bakwatewo bakibawemu ennaku 2 kati ono omuvuganya ayagala okwekalakasa obulungi then abagambira omufenkeera waalwo tukabawa tugenda kuwa buli muntu wali kutiya weeri kubanga ekisoka kaluma mpaka mu parliament. Ani yakaluma ekyali awo nzaja yakogerako naye alabika naye akaluma Wanya emigaso egikalimu omusajja yakogerako nayogera emigaso gye kayambako muntu wagitegeera otya nga tokaluma aza ko yawulira mbozi nga nange wempulira mbozi nga mbalimu olusi oba tubabeeramu oba effects eziba embozi by the way ebeerawo naye ate ye yayogera nnyo bya science nga birimu n'okukebera n'okugezesa ate muna science ebiseera ebisinga olumu yeegesezeza nako okumanya abasayansi era bagenda nnyo practical sebo okitegedde n'amanya kikola kinaki kati oyo yakinnyonnyola ekyo ate yannyonnyola kirala nnyo nga noona akaluma takimanyi ate nakitegeera nnyo just n'ayongeramu abadde aluma paaka 2 ayambukalumu 3 okitegeera yayita nakatandika wabanga awulira yeyandyetaaze okubeeramu eyo embeera okitegeera kati boda weeyagala okumanyira osobola osanga abantu nga batudde webati nga tutudde naye nga bava eri webati nga bona batudde ku kkubo wekati kati awo manya aliwo we bakatundira naye bakutuula okuva eri webati ne webati olwo wekaba kakutuuka ssaawa nga kalina tuuka ssaawa tugenze 9 baba bakimanyi jjukira tosobola kumanya nnyo nti wano waliwo abakalya oba mu kitundu mulimu abakalya ennyo nga tayimu balese mu 9 oba buli omuntu ajja n'apiikingawo n'agenda kati ziyite mu 9 buli omu wajjira wali wajja 9 wajja 10 kitukale mwezi eddakiika nga lumanyi olwedde kakoze ekikatu nga tekannatuuka batuula wawo ne babwama kati baatuula lumu kutandikira eri mpaka eri buli omu ng'alinze bodaboda bagiwulire ng'omuliro gukwatiddeyo anti kati olwo olwedde wekaabula okutuuka ezo essaawa manya kajja katono olina kukakasa nti wali wooli okitegedde kati watula n'obuuza waliwo gye balaga mupiira guwedde tibawumuddemu baliwo ekibanda kakati olina kyoyogedde n'onzijukiza nze nina wembalabye nga ndowooza oba muzino essaawa bava kukola banyuse balinda omugaga gy'abasasula byonna wabirowooza kati ekyo sakirowooza nako endowooza yabiri ebyo zijjukidde nnyo ate we bali batudde ekituufu bakatondawo kati wamanyira ddala nti ddala kituufu bagiwulire balengere n'ekiveera mu maaso walaba emisinde ekiveera kyera wano maaso tebakisibira n'amabega wa pikipiki emabega ate kubaako omugagga kati ko katuula wano mu maaso ku kiveera avuga n'atuula emabega olumu ayinza oba ne wano ajja saavinga mu butundu naye zituyisengako ziba nabekutiya biba bigenda ku bizinga ati abayinza oba batwala ne ku bizinga nze ndabye nga ze bandagiddeko okundaga nti piki yakakoola edduuka okusinga embizi egyo bayeeka amazzi ate waliwo nanti kati waliwo okuba ng'akajje ku musiri ennakawuka tugeze mu kutiya eyo kati nga baakasibye oba either matu nga kali wamu kati nga bagenda kavuga katuuse nti agenda kateeka tugeze ekitala waliwo ekitala agenda mu atuke kubayita amuwe kati nga sujja mu kutiya nassaawo ettu kati waliwo n'abeetuukira nebeereetera kati newabaawo n'ababa balina olinda abaleeta kati waliwo oli okubanga olwedde yagenzeyo n'afuna naye agamba oluguudo olwo nina abantu bange bempa kati aba n'ekiveera kino ekikutiya kati ajjaawo n'agamba nti kwata amatu 10 nga yakasibye nadda buno paaka nga yabusibye ddawo paaka n'agenda ng'agaba kati waliwo eyo enjawulo so kati kisobola okubeera wetu naye kati bw'obasanga basimbira yini era nga obugabe bagenda sasula bava ku kizimbe kati ulangira piki olaba emisinde buli omu nga dda wali kadinisa gwe tomanyi kyali awo naye nga bambi kyakabi bw'obanga biragalalagala bikukolera bulungi obulamu
naye kasato bisussa toba na buzibu ku muntu kasato bisussa bebe teri abana buzibu gwe kasito bango okola ekintu ng'oli comfortable nakyo abantu bonna bali kubiragalagala buli muntu abeera n'ekiragalagala kye mu mpola naye bagamba enkoko ebojja kyenamira kati nze ninywerako amazzi gange ne ka Mountain Dew kibala kiragalagala kyange ne kijja ne ka Mountain Dew kiragala kiragala kyange ne kijja nzaawo nsukawokko amazzi nganywa ka Mountain Dew nenkanywa kakoko nenkanywa ka Pepsi nenkanywa nengendako ne kukata Skyline andi rodo chali ka Mountain Dew Eseged ka Mountain Dew akalala just kali mu ka upgrade yes je madeno ge bakali upgraded so awo ne manya nti enkoko ebojja kyemira ekyo kyensobola omira kitegedde akati wali atoli ayongerako nayongerako sigareti nayongerako wala jenguli nasaka omuti gw'omugwabi osegedde ate omugwabi omutabule oguli mutabo omuganda osegedde kale kugamba lindako kebayita akabanga akabanga kwe mumba batabudde mama mpulira bagamba plain n'akabanga waliwo n'amanya amalala mangi so ate oyo n'omusanga nga ne bwakusemberera bw'ati akamwa akawonyanga ak'endogoyi akamwa ak'endogoyi wakawulira ddi endogoyi zibadde nga bawo ku Ero Beach nga bazireeta okutambuza abantu wadi n'ogibeera kumpi n'owulira akamwa sembera n'owulira naawe nze no ndaba obulamu bwange mbadde inquisitive nnyo kyekinnyambyeko okumanya ebintu ebimu nga tegajja kubinnyamba kumanya nze neebuuza ekintu ne nenoonyeza ansa wava ku kyokwagala owulira akamwa k'endogoyi nalaba firimu omusajja n'avuma munne towunyanga akamwa k'endogoyi nenga ekyeka akamwa ako kawunya nnyo de n'ogendawo kawunya katya wenagirawe nti nga abantu bagirinnyako waayo sente n'ogirinnyako netambula nawali nedda gwasasula kuwunyako asasasula nze nagenda weekoma bweti nejja negiraawo omutwe neyayuuya teyayuuya era eba eyasamye evaamu enduusi bakobye egayagaya abo bagibuzaabuza okutambuza abantu muganda wange ng'okakasa bukakasa osegedde idono nokudono ate kali akamwaka sobola wunyiriza akamwaka gwayo ogirabira ddala n'engeri nti ye eri direct muki mu bicaafu gwe tewalaba nga baziteekamu ne pini wanene ekendeezeeko naye yakulaga nti ekyuma kyawona munaku 2 nekisimisa nga kyekiyambako n'okusonsula ebenoonya byakulya mutaka ebenoonya bisi ensiringanye ensiringanye ebenoonya musi bisi ebisi nebanamwe naye naye mbadde njala nayo gikoleko manye engeri gyeba at least kakayo kawunya katya yo ekyaneewunyisaako actually I think ndoza kirine ku mbuzi goat bwebanga ebadde nawe yebase nesituka bwete neyeegolola bwete ekuba gaasi nayo oyo gaasi ali awunyanga butwa ereeza oba olina akacupa ko n'ogipima n'omukuŋŋaanya bwoti n'ogitekatega n'omukuŋŋaanya bwoti okasaanukulira omuntu bwoti n'azirika agweri nze noonyereza era nagirabako ng'engeri gyekolamu pimpina settings ekalubira ddala nze ndi mulunzi ssebo ndi mulunzi kati oba olina okulaba ebintu ebyo jjukira oba olinamu enkazi ozolunda oba onoonya enegisobola obulungi fertilization germination ogamba ebenga weba tebagiraaye era esigala amaanyi ge awo nawo n'omuntu anonyeza era oba olaba n'omanya nti naye oli munoonyeza oli professor by the way
naye ate Jacob omutuuze ansingako ye yaswama kapa manyi kintu ekisasinza okwekweka mu nsi muno nga kapa sigirabangako kati ye yagiswama n'agiraba n'agikwata ne video era girina video y'omutuuze gw'olaba nga kapa etwala bubi nnyo ziri ngeri yali lipazo n'angamba mbw alina ne busitale bwe yayiga ku kapa mbw era balina bwe yabukola ne bamutenda ne bamuwandikako mu byafaayo n'omugamba abaliddawo bali kwogerako n'abwesigaliza nga master chance alina obukodo bwe yeesigaliza webale nnyo ate n'ekirala Jacob omulaba naye wannaye abanaye abatuuze bamunamwaya mu nsonyiwe naye oyo omusajja wange nnyo mba mwogerako sitya kuba byenjogerako ye yabyogera buli kadde Sego omusajja ate profesa sina profesa omukenkufu yagamba yakwanako omuzibe kiggala naye nga amulaba ng'alaba ng'amukolera sayini paka kutaka osegedde era alina likodi ye era Jacob likodi alina bbiri zasinga okwewanisa oba endala naye era kanjogere yajogerako ku rediyo Slick Stewart DJ Slick Stewart amuli ahead kuzikodi kweno likodi esooka gyengenda okwogera amuli ahead milioni nga 15 mweyo likodi eya betting nti yeka gwavuganya naye buli musimbi wano ogusingayo bone naguwangudde mu kapapula naye Slick Stewart amusingako katono gwayagala okumenyawo naye ate alina zakubi ate Slick Stewart zatakuba nti ate ye yakuba eri emu yokka yamusinga deni neyo yapusi yamuzibe yakigala Kasiru ezazogerako nnyo nga ze zirikodi zayagala naawe ogenda omwingange tugenda kujjanga oli bamwitani oli bakontenda oli monko bana monkani yamenya likodi yokurapingire gundi Zodi linnya lye silimanyi bulungi bamwita Zodi monko oba Zodi ali awo linnya lye silimanyi bulungi banna era newonyala okwewonya nga ate alina omanyi bannayuganda basinza okumenya ezo likodi eza Guinness Book of Records abasinga tebabadde na popular nnyo boy bamutawa Zodi monko oba be babeera n'obudde ndooza obwange oli anti kati olaba tudda kweri ensonga yali lipazo tebabiwulira exactly nti waliwo ekyo ekitunga kituufu kyekiina okuba naye nga ate abantu tebakiwulira then go wateekawo gweyo hip hop atisobola otambula abantu gwe bawulira nova koli kati abasajja ate abali abasobola okuba nga bawuliriza hip hop oli atuuka eri nga walaba Simba Spider MC biki nti nabo baba gye bali ababitegeera basobola obitegeera naye tebisobola obutavaayo nnyo baba tebabiwulira anti kyoyogedde nalabako ku clips ku show ya Fefebusi waliwo session barapa bonna ba hip hop mu Uganda bebagira ku stage ng'ogyeko saalaba Fiiki saalaba Gravity naye abasigadde bonna bajja baluku bonna buli yali mu Uganda kale mpozi ne General gwe saalaba netali mu Uganda naye buli yali mu Uganda nga yali asobola okujja kweyo show bajja ne Ragadin okuva dda freestyle era music oba omuwuliriza Ragadi freestyle era kyamukakanga nnyo akola copy and paste mu nyimba z'Abajamaica okufunamu oluyimba nga si freestyle naye ennyimba ze zisinga zonna freestyle osegere kati nalaba Babaluku wananti gwe bayita Grand Power Hip Hop nti ne style ye definition ya hip hop mwenyini the true culture of hip hop Babaluku kati yajja abaana nga bakuba freestyle mu ngoma najjaawo nayingira engoma bloodinga engeri gyagiyitamu byanjawulo
Omanyi ng'owulira ng'omuntu alina ku offbeat bw'ati naye bamuwamu line yes nyanga bamuggyeko dda Mike kale bagimulekera naye nga bamuyingidde dda ng'omwana yamuyingidde dda awo akulukuta okufa ng'amuteeka ebbali eri nga wali tebyali ekirungi baali oba baali hasinga I don't know but baali engagement yali nnungi nnyo nti ng'oli bwakuyingira tolemezaamu banga battle like ninga battle nti amulyamu amukubika kasto kano no namuga kankuzeeko era olinga bwe yayingiranga bwati nga basuka bakoleka okujja ko nga bawulira nti okituddemu kikutteyo dene bazireka zeyonge Spider MC bamuleka mukko ne Lagadi bamuleka mukko kuba yakuba verses enyimba ze bbiri nga ajja mu verse najja mu verse eri na okukola kaseteke kati abasigadde ng'okukasuka line nnya bweziti bulade ne bamwana ne bakujjako ne bagamba nedda naye buli gwe bayingiranga ngatandika kuwaga bagambe paka wawuliranga vibe ekoze ki ekomyewo kuba kadogendo ngamazo kima ebigambo tewali sala bayaddamu yalinga Venus Venus wakuba tolaba zino interview naye nga bika konoso oyo musajja ayogera ku Mike ebigambo ne bimukuba namalo bikima nangamba kangende mfuneyo koko birala nkomewo naye nga DJ Venus muganda ave tukwagala nnyo so ya DJ Venus agambe ne mwana maisinia nange mpulira ebigambo Bigenzi naye nga sebo abasajja industry sebo ino kubanga bide ino kubanga weri ino kubaka kole ku bicho yagala okukola ku nsonga emu kubanga weri okubanga osobola okusurvivinga si kyangu nakamu nakatono si kyangu kuba kati olaba ekindeeta ku mbozi y'abayimbi abakazi omuyimbi omukazi mbasaasira nnyo Brad nolaba abasajja nga bapambana mu ngeri etiisa n'okutiisa okubaawo okusurvivinga mu industry eno kati n'otunulira omukazi ng'alina akayimba kalungi ayimba bulungi ali talented si byakupambana mu studio alabika bulungi nga si wakugamba nti ddamu alabika bulungi naye nga munnange ebintu biganye naye kati tulinamu enkola egamba nti niwayitawo emyaka 4 Katonda asobola okuwa iti mu nnyimba z'enkadde tetuganye so kati tuyimbe nnyo ebibeereyo tulinde negiba myaka 5 oyinza oba oli eyo nga baddayo okulima tetuganye nerudda ne tuva ku nkumbi tetuganye naye secret ekyo kintu kibaddewoko akayimba tokamanyi mwami akayimba ka Brown Sugar Brown Sugar kati sawa zino eno kali katya kalungi newe kafulumira kali katya era kali kalungi lwaki kafuuse kalungi mweno time kabadde kakula we kafulumira TikTok teyaliwo n'oyo mwana teyali na famous nnyo ku Facebook social media ekitegeeza Brown Sugar kati ali famous ng'oggyeko akayimba akimbadde ngamba nti oba oli awo yandikozeseza means ezaaliwo mu ebyo ebiseera okubanga amanyisa akayimba ako YouTube tekaliko gyekali ku radio tekagenda YouTube wano ogimanyi abantu b'enna Uganda tebalaba nnyimba z'abayimbi bawano kituufu tebalaba nnyimba z'abannayuganda balaba kitono ate oluusi ne audience esinga bannayuganda abatali mu Uganda bate be basinga kituufu ekyo era kisaana abannayuganda osooka okuva mu nsi eno ne bagenda mu nsi endala lyoka tufune numbers so far kati ebiseera ebyo network nti yali tamanyi kiddwa nnyo ate ng'ali under sipapa abantu gwe bali balowooza nti yalina ku ssente alina kwogeza ssente music w'abayimbi b'okuzannya era abayimbi bangi nnyo enkola ekikaali kayimba kalungi era bonna bali sipapa kamera omanyi ssente ze baateeka mu kayimba ako ne kaakola anti kyekyo kati sipapa yali tasobola kuddamu kukola luyimba bwe lutyo ku bbeeyi bwekyo naye nga abayimbi yabalinanga nga abatwala ne bakola ennyimba ng'agula ennyimba kuwandiisa bamalayo n'agenda mu studio ezimalayo ne muwala wa chairman ebiseera ebyo ng'ali wa sipapa egundi lirupazo ow'enkudi muwala wa chairman yakolerayo ennyimba oba bbiri ne sipapa so yali ataddewo kumbozi etwali twogera ku Washington last time
kati buuza Little Puzzle kubanga ki Washington yamukolera oluyimba olwo wache mubuuze ebbanga lyamala yanoonya oluyimba olwo omubuuze ne Washington sente yamusoloza lwakuba kati Little Puzzle nti awulira bulungi kati takyagala kudda mu kwesiba kwebyo kubyayite bikadde takyagala kubeerako naye ng'era asobola okubuulira oyo Washington yali kanege nnyo ng'essente azifuna kale mu njogera ennyangu yali kamenyo ng'essente azifuna osegedde so kati mbadde nkugamba nti naye olwaleero luno tulabye ennyimba nnyingi nnyo ezikomawo Nabadda lwayimbibwa ewe Nabadda naye nga tekyali ku ebyo buli muntu yali badde afuna ku Nabadda yeah man to be honest buli muntu yali badde afuna ku Nabadda era Nabadda yonna gy'oli Nabadda twagala Nabadda anti ogambye buli muntu yandibadde afuna ku Nabadda yeah man anti osaba Nabadda ajje mu bulamu bwo kati saba Nabadda owo gyali njalaba koyo Nabadda kwoli mwenyini tojja kumulaba tukola tutya ali yabaye bamuzoganya tojja kumulaba negwe oyo Nabadda yali Nabadda naye yali abimalanga ekyamalamu amaanyi kiri kimu ate oluvannyuma ne kimpa amaanyi nti omusajja yali agala Nabadda ate Nabadda yali mulungi naye yakkiriza nti Nabadda we yagenda mu bwa Miss yakwata kyakubiri tewangula mpaka naye nga Nabadda ku bye yakola n'ebiriwo byonna kubanga omusajja yayitawo bw'ati agenda okukuba bbayi agenda okudda bati ng'emmotoka egudde ekigo yanga alobedde ku Nabadda ng'alaba Nabadda kati gekyo omanyi kye bayita Nabadda ate ng'ali musajja muzungu omusajja yali agenda alinnya nnyonyi bwe yalaba Nabadda n'akyamamuku kati ni bagiremu ne Nabadda agenda okuddamu bw'ati ng'ennyonyi ebuuse kati omuntu yenna asobola okulemesa ennyonyi naye abo abantu babangayo gye bali babangayo ne sinalabayo alinga Nabadda babangayo oba Nabadda gye bali eyo nga tetumanyi bane twetagayo ku Nabadda sekweti saba Katonda ndabe ku Nabadda Mukama akuleetere Nabadda naye nawuliramu obulumi nenyiike ga Nabadda tawangudde mpaka yali tayinza kuwangula kubanga yasuula nnyo emmotoka n'okulemesa abantu ogenda abaali bamutwala ebirowoozo yali atwala ebirowoozo baali bangi kati nga bapuulinga concentration ye mu kuwangula obwa Nalulungi obadde obwa Nalulungi obwo batusiiga gye ekifaananyi ky'obwa Nalulungi naye ate oyo taba Nalulungi awangula abaki aba muntu alina buwongo butegeera enkola za Nalulungi kati Nabadda talina bwongo Nabadda yali Nalulungi naye nga talina bwongo naye nga akoma ku kutegeera nti Nalulungi naye nga talina bwongo buwangula nga Nalulungi sininya ekintu kiteekeyo ng'ekiina okuba nga wookyagadde nga wempulya weeyagala okyogera Nabadda oyagala ngo kikutereeze Nabadda yali Nalulungi naye nga talina bwongo buwangula mpaka za Nalulungi exactly oba omaze okyogera nti Nabadda teyalina magezi no yalina amagezi ge era gagamuleeteranga n'abasajja omuloberako ennyonyi zibaleke bakola accident tegali magezi wala okusikiriza kwe ani akusikiriza mba ndaba muntu nga okimanyi nti waliwo omwana gw'osobola okusanga siniya ng'ekyaddala enviiri ziringa bwe ziri ayambadde ebigoye biri awo sigama nti birungi nnyo ayambadde sapatu ye talinako ka makeup naye nga w'omutunuulira ogamba waawo naye nga talina bizibu ekitegeedde ki aba talina bizibu omutunuulira ogamba okitegedde naye kaakati singa oyo omusanga ng'alina ebizibu teweeyinza nakwegomba mutunulako naye kyebadde ntegeeza nti kyeŋŋamba buli muntu yenna ebyo byolaba ng'ebigoyegoye aba yavudde mu ndabirwamu eri ng'abirabye tebaba na ndabirwamu enjogera kutidde nnyo ate nga talina na makeup teyesize kizigo ava ku limbi omusanze mukyala ava ku limbi weyatuukira ku level egamba nti sijja kwesiga kizigo yabamanyi kyali aba n'amagezi exactly
ye yawangula Nabadda yesiganye ebizigo oyo yatawangula osegeera ngwe bakobaganya kitegera kyenkunyonyola abaana kakati nebe twali kudda point olina omwana gwe walaba n'ogamba naye omwana oyo yayagala ebbina newaba atambula ati aliyeyongerako newaba atambula ati alikako okunyeenya otulazinga okitegedde tulaze onoosobolawo kati oyo yasobola wangula bwa Nalulungi kubanga alikaka kuba ye yamanya Nalulungi alina kuba atya alina oba nebbina iye neyekakawo n'akaka ebbina lye kutidde nnyo kati yalina ebbina yagaana oddinyeenya yamanya alirina etegeera okitegeera naye kati waliwo n'abalina ebbina naye nga terinyeenya aliringa ensonda yeeyo ennyumba kali kiba kyekyo anti amabina nago gali mu tayipu sijja kutwala mu tayipu z'amabina Mbaye tayipu ezi embozi eno saa tugitwale nnyo mu mabina mbaye tayipu ezi ng'oggyeko musagala ate kati lwaya batuddemu ebyandibwa simanya muserebende simanya ndoddo muserebende tekuba empozi no tayipu ya kabina nenga muserebende mugongo gwambwa muganda wange nakugambye tetugenda nnyo mu mannya g'amabina interview manya empozi yaffe tugiteeka ku mabina kale tuve ku mabina tugitwale eyo naye nga saba Mukama akuweeyo Nabadda mu bulamu bwo Nabadda munoonya banayinoonya ku Nabadda njalaba ku Nabadda banga lyembadde osirabye ku Nabadda kubanga omusajja yanyimbira Nabadda kale nalumwamu nampuliramu bubi kyankwatako nnyo ngeyali awulidde ayagadde Nabadda nti teyawangula so nali manyi Nabadda wekimu alina kimalayo bumazi wali ku Starbucks naye teyasobola abatasobola ne bamuyitako abokushoplight naye ekyo abakyakola omanyi mu bwa Nalulungi balina ke bagamba ennaku zino beauty with a brain mazima nge bagamba nti kati ennaku zino ofuna omukazi nga alina kyateeka ku table definitely wagaana oleeta table n'ateekawo situulu kasaba nga alina kyataddewo kasaba nga alina kyataddewo ate oyo yateekawo situulu yafaayo nnyo yalwana nnyo okulaga webale nnyo oyo ati sitateekawo ka situulu kati oyo wobanga omufunye oba agenda mu maaso kuba bamanyi n'okkekereza nagamba table eyinza otumalira ekifo mu nju tuteekewo ka situulu wano mu ddiiro just kati bwe kasa n'akuteerako eccupa ye ey'amazzi oba ekikopo kye kyakyayi n'essowaani era walya bulungi nnyo nesaola mapeesa yakubuuza nnyo ebemeza bani abagenda otutuulako ate nga omukazi ow'empisa tatuula mu ntebe ng'ali aba agenda tuula wansi bwekibeera ati naakubuuza nnyo lwaki situnaafuna baana mwami togula nnyo ntebe nnyingi naye lwakuba okatadde ku mpisa naye omukyala talina kutuula ku ntebe ng'ali n'omwami we waka kibe kyalulala tugende mu birala kibe kyalulala ekyo okuyigiriza abakyala be balina otutuula ssebo oyigirize bakyala b'abanno be baafuna ennaku zino so oyigirize nnyo bakyala b'abanno be baafuna be balina otutuula ssebo otunuulira abantu n'omwana najja n'akuwa n'ekyokulya ng'ayimiridde n'amenya ng'ayimiridde naye ekituufu kati olaba omulembe gukyuse kati mugenda kwasamaawo mbw akasajja akampyako kaleka kalina amateeka gwe wacha okikola nakikola ekyo twala era gayisa gagabi gambere n'amateeka gange n'obumpi bwo nkujjukiza akagambo etiquette kati mpisa zakuki zakumeza ffe batuyigiriza kati nze njagala otwala omukisa guno okutegeeza muzeeyi waffe ekisooka kya bena yali atugaana mu ffumbiro abalenzi abaana abalenzi abaana abalenzi balina beera mu ffumbiro naye ate nze yatugaana nnyo nnyo era nga ne bwatusanga busanzi kiba okwekaaba osegeera
naye nga bw'avaawo maama akambuwala tulina okukola emirimu kama mbaya ni mbaya tetulekera abawala mirimu kati nga abawala baagala babeerere muki mufumbiro era emmeeza okutuuka ku mmeeza n'ogamba nti emmeeza etulako taata walinanga emyaka gy'olina otuukamu ne bakusanga batangulode mu ntebe ya muzeeyi kati abavubuka abaana abato abalenzi twatuulanga sayidi abaana abawala abato ne batuula sayidi abaana abawala I want to assume nti abatuusogenda mu nsonga z'ekikyala kati bo batuulanga ne bamaama ku sayidi nayo ndala then kati twandigambe nti abavubuka abali mu level y'abali abawala abatuula ne bamaama kati be batuulanga ne taata eno ku ntebe ku mmeeza ku ntebe basege kati walinanga soka kula emitendera gyo giraba ng'okula ogiyitamu okugenda okwapugradinga newankubadde yadde mu buto bwaffe nga tetunatuuka kutuula ku mmeeza era nga taata atugoba mu ffumbiro abalenzi naga mugende mutuule mu nyumba naye omanyi lwaki yabagobanga weebuuzaamu bw'okula waliwo ebintu ebimu byotegeera ng'okuze byotasaategeera wategeera lwaki bagobanga ensonga zaali nnyingi nnyo 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 mpa yongeramu first of all omwana omulenzi bw'atuula ennyo mu bakazi ayiga obuyisa bw'abakazi ekyokubiri bamaama bano bayagalanga nnyo okubuulirira abaana baabwe abawala mu ffumbiro eyo eki kye balibanga bafuusa abakazi kati emboozi ezo singa ate gwe zikuyitamu omulenzi zisobola okukukyamya oba okuaffectinga mu ngeri emu endala oba oluusi ziba tezeetaagisa kuwulira muntu omulenzi oba oluusi ate bamaama tebazoogeranga tebabuuliriranga abaana abo nga mwenna abalenzi we muli era tebalina okubuulira abawala nga waliwo abalenzi naye kati taata kuli mitinga ebyo byonna yabagobayo lumu bali beebuuliriza oba bakole ebyabwe ebyekikazi naye ng'era mu kyo nze kyenyinza okugamba ku nsonga eyo mu kyo nti ebiseera ebisinga bakugaananga nnyo n'okubeera mu ffumbiro oleme kuyiga nnyo okufumba oleme wasa muyiga okufumba temuwasa sekoleti bakyefu wano nga bakubye embaga n'embaga bakyefu abasoma okufumba bakugukamu kati akolaba abo bakyefu boyogerako kitwale nga nti badije nti babeera basajja naye badije muyingiddemu abakazi okunyumisa ekintu balabe ku dije omukazi akuba atya okitegedde kubanga mu butonde kale tugambe takirira mu butonde nti omukazi kizibu nnyo omusanga wali wadde kizibu nnyo omusanga akutte ejjinja oba playing music okitegeera nti omusajja yali badde naye batuuka ekisa ne bagamba nene dda n'omukazi tuwagala tulabeko ku vibe y'omukazi ebeeta kati kiri kya butonde nti abakazi balina ofumba kati kyali badde kyetaaga nnyo bagamba n'omusajja yaafumba atya mweyo ensonga eyo oba endala naye tekijjaawo nti nno tolina wasa tekijjaawo nti nono omukazi yadde akuba disco talina fumba anti era bwali bukwakuliza era bwokola ki kati ffe twaddanga eno ng'ate taata tetuzza mu ezo mboozi za kutugamba nti ate omusajja bw'akula abeera bw'ati ate yatunyumizanga politics n'atugamba ekibiina ekyo omunaakula mutandika okulonda gundi ono yasooka okufuga gundi yafuga kati naye ekibiina kiri kyekyagiranga era ffe twabeera mu kibiina ekyo nga tufuna ssente bw'obaako nekyolimi otunda bw'obaako ne bizinesi etambula naye ekibiina ekyo bukyanga kyagira bwekiti nekikola kiti ogenda okulaba nga ebintu bikyuse bataddewo emisolo bakoze batya kati emboozi taata zeyabangamu kati nga banenze nga bayintama kati nze jjukira nga nze omu ndoza mu family already omuziki baali nga gwangira bannange nga ayinza okusanga nga tutaddeko ledi yeyimba akayimba n'anyola negenda lumu ku pulogulaamu ya politics nawulira engeri gye baalinyisizaamu ebintu nawulira abakyankalanyiza ssente z'ekibiina segende bulungi ayijjangako omutwe n'ogamba nti owa kati nga ulira bubi bannange leka bulesi naye munaye oba mwana mutewaka tewaba kyakola so obukwakulizo obubaawo obwo bulombolombo obubaawo baba babuteekawo okulizaamu abaana yaite enkola n'obukwakulizo babuteekawo bigobererwa abaana segeera so kati
kyekyo naye omuntu asaanya abeere nga yeebereramu soko kwate essimu gwera oli wa ssimu olwo tuba tulikodinga ono omusajja ndowooza mulabye aba ku ssimu gikwate ate kweri mukubire mukadde mukubire omugamba ojja muddira mukubire mukadde ngenda mukubire obudde tebuwedde mukubire obudde tebunabasebo nali njagala kubuuza wali obaddeko awo noyagala okukola ku radio tini okomezaawo akabuuzo kako kakubuuzaako kireka tewanyinziramu ansa kati ginziremu wano wali obaddeko awo newegomba okukola ku radio oba ku media oba ku tv yonna of course ekirowoozo kyajja kitya nze sijja kulimba nze njagala kuteekawo layini ng'omuntu era njagala nnyo okubeera mu bintu ebisobola okuba nga birine oba nkugambe ntya naye nga kibuuzo ky'oyagala okundeeta mu interview eno nga siredde kukyogerako lwaki efreestyle eno oyagala gyono jakigondezaamu owuliriza radio radio nziwuliriza naye wali owulirizaako nali nziwuliriza naye kati sikyawuliriza radio bwe wasemba owuliriza ani yali favorite presenter wo nze gennyini wali okola ku radio eyange omukulu sekoletekode kati kankuwulyamu by the senior kankuwulyeyo kana akantu yenze asobola okulengera omuntu ali wali nga mulaba akola ekintu naye nze ate awulira nga ngamba nze mpulira njagala nange nkikole nabo ekisoboka okuba so mba omuntu omwagala nesigama nti aba nsingira okitegedde oba simanyi aba tansingira wabula abansikiriza like okulaba nti oba mpulidde nti gundi akola bwati oba gundi akola bwati nenkiwulira naye nze kenyini mba mpulira nga nze ndi ku top munze kyempulira okitegedde so sigamba nti gundi oyo yansingira so baani abakusikirizanga bwe wawuliriza radio radio baayogedde nnyo ebintu biri ebya radio twava ku CBS temwavaako radio yabeerawo ku CBS mpozi nawulirako ne ku Simba Musimba kwabeerangako akazannyo ku CBS nayogeranga nnyo gundi Banadda Banadda twegande gwali nga muzannyo nizo batogumanyi bayita gwabeeranga muzannyo nga bwe baguzannya ku radio nenga gubeera mu butundutundu kati ogumuzannyo nayagalanga nnyo gulya nga mulimu oyo Simanyi Manoti Muzeyi Manoti biki nti oba obuzannyo gwa Banadda ne ku gundi gwabeerangayo si gwe gumu naye nga enkola y'emu ku Simba mwabeerangamu oyo omusajja yayogeranga akalobo ekiroboozi ng'ekyabatamiivu eyo naye gwabeerangayo ku Simba Simba yali Kooti Lutiko Kooti Lutiko kituufu nga bamaliriza abawuliriza ne bakuba amasimu so kati nze ebintu ebyo binayagalanga ebyampulizanga obulungi kati nga wowuliriza tompadde kifaananyi kye mbadde njagala ku kyemwempitidde kubuuza kibuuzo kubanga oli bwakubuuza nti nno bakulembeze ba Uganda bonna bosomyeko ani akulabikira obulungi mu kifaananyi n'ogamba nti tolina oba tozze mu kifaananyi tuba tukivuddeko ewala oba tozze mu kifaananyi kubanga akuwadde example naye singa takuwadde example yaligambye mu bakulembeze abafuzeeko Uganda waliwo akulabikira bulungi awusolda manedda awo ekifo ekibuuzo bwekityo baba kiddamu but sobola kitegeera kyogezaako okwewala tofaayo no problem sikimanyi naye nkitegeera nti oli mu kukyewala ondaba nti nkidduka naye sinamanya kikyodduka boda nguze oyagala balabe kafuufaawo nga kafuumuuka simbuliramu 3 lumu
negative olunaku lwasooka okukola ku radio wawulira oti? Ate nze nasooka okukola saaluwulira. Wali towulira? Kubanga nagenderayo mu bulumi. Obw'ekitalo? Si bwa kitalo naye nagenderayo mu bulumi nga si ssanyu. Naye nina we nafuna essanyu. Bulumi obwo bunnyonnyole kubanga ye first time gye nasooka ogenda ku Radio Simba. Kapalaga oyo ye yankyaza. Kapalaga baby. Program bagiyita Olugendo. Yankyaza. Era mu wiiki y'emu eyo kubanga ali osobola okwogera ky'oyagala. Mu wiiki y'emu eyo mu mwezi gwe gumu ogwo nembaziira Tony ng'ali ku Buddu FM Masaka. Nankubira oba yali Buddu oba yali Equator oba Buddu. Nankubira essimu nankolako interview ku show gye yakolanga ku Sunday misana. Nankolako interview yo ku simu. Andi kati walina ky'oyagala okubuuka. Olaba lyessanyu lyensobola nkuwulira obuuka. Nedda ogambye nkunyumize. Nanti wuliriza wenkubuuzizza ekibuuzo nenkugamba olunaku lwasooka okuwulira okukola ku radio wawulira otya? Nonga ati wawulira wagendayo mu bulumi n'ondaga nnyo ebyakuwuliza essanyu kwegyo emirundi gye wagenda ku radio nga gyalimu interview. Njagadde okukolaga so fa nenjagala ninayo byessanyu nenjagala okubuuza kyodduka naye omulundi gwensooka ogenda ku ddembe. Anti ku ddembe nze kwenkoze anti kokoze anti ndikuletayo naye ofenseko ekinseso kyemanyi. Mulundi gwensooka ogenda ku ddembe nga ngenze kuba nga ngenze kuba anti kyengezaako okulaga tinasooka gendayo nenzanyayo nga sikolayo. Kati mbadde ngezaako bikutemera. Mulundi gwe nasooka okugenda ku ddembe kuba ogwo gwandibadde omukulu nga ngenze kuzanya music. Wana era nali nagendayo ko nga sigenze kuzanya music naye n'otulo omwo ng'abazanya abakola ku mpewo okwo bali. Nobeera just awo? Nobeera n'omulindo oli nakola n'amala nakoze bali nemwogera ebikuleese n'ogenda. Njagala kumanya ki tewawulira ssanyu. Kati anti kati toyagala nkunyumize. Bwe tuuka wakako emboozi ate kati sosobola kubuuka n'engwa wali. Nina okikupangira okirabe. Waba gwe oba okisobola okuba nga wali badde owulira essanyu oba omanye lwaki nze sakola ki saawulira ssanyu. Naye omulundi gwe nasooka okugendayo nga ngenze kuzannya music ku ddembe. Nali ngenze kuzannya bato. Era mu lunaku olwasookera ddala first time yange okuparticipatinga mu eyo bato. Olunaku lwensoga nti lwali lwanjawulo nnyo. Lwali lwa manyi nnyo oba oliawo mu byafaayo by'obulamu bwa radio obwange. Era lusobola okuba olwo olunaku lwe lwanzigulirawo omulyango gw'okuba nti nsobola okuba nga njoininga ttiimu ey'okukola ku radio. Then ezo bato zaggwa nenzirayo waka nentuula ku street. Ebyewuunyisa ne baleeta omuntu yakwata ekyokuna osegedde mu bata ezo najja natandika okukola okumala emyezi 7. Then ne baddamu ne bampita. Okitegedde? Military ssanyu. Kyembadde njagala okulaga excitement eba teriiwo. Excitement eba teriiwo. Nenkulaze bwe yali nti first time wanagenda nga ngenze kuba bato naye nali sikola ku ddembe. So nti lwali lwanjawulo ate bato 3 twazikuba lunaku lumu. Twazikubira n'emyezi egi 3 kuba twali badde 2 twazikubira emyezi egi. So kati naye lwe nasooka okuzannya lwali lwanjawulo nnyo era si sobola dwerabira. Era all in all
Nsalutinga dijja mutuze. Mboze eno wanga mushoye mwe mwali batto ezo. Ate mushoye mwe namalizanga. Aduliza zini ya nvuvubye. Era nga nkola naye. Naye kangene ne byangambi. Mbuze ekibuuzo kyoyagala okumanya. Naye nze ng'ettaala yaffe eggwawo. Naye nze era tusiibule. Siibule? Naye nze sikkiriza. Tolina bibuuzo. Buuza ebibuuzo. Ekibuuzo kyange okivuvubye awo n'okivuvuba. Oba obadde olina ansa yo gy'oba oŋŋamba ngikunnyonnyole. Tofaayo, ekibuuzo kyange nga bwe nkibuuza si we nkifunye. Ekigezo olina ansa yo? Si we nkifunye nga bwe mbadde nkyagala okinnyonnyola. Kubanga omuntu wakubuuza owasooka okukola ku leediyo wawulira otya? N'oŋŋamba nti saawulira ssanyu. Ati wuliriza, n'oŋŋamba saawulira ssanyu. Nenkubuuza lwaki tewawulira ssanyu? Naye n'otusooka ondaga ate interview gye nagera eri nawulira bulungi nempulira bulungi naye nga mbuuziza lwaki tewawulira ssanyu. Kitegeeza naye mbadde njagala nnyo okumbulya ekitaakuwuliza ssanyu. Tekikubugambye? Kasita batuwuliriza bajja kiteeka mu comment batugere bakitegedde. Naye nze sikitegedde katusiibule. Sikitegedde nga nze. Zino zibeera random stories. Tujja wano tunyumyemuko. Boli awo namwe tunyumyemuko namwe kuba omala n'oteekawo comment yawo mu comment section. Endowooza yo etwalibwa ddala nga first priority. Era mu video enaddako endowooza ezo tujja basuubiza tutunuulira tube nga tuzengejinga. Thank you so much for subscribing. Thank you so much for sharing. Mwebale nnyo abalikinga n'abakomentinga. Mwebale nnyo okuwatchinga. Nze DJ Senior B bamuyita DJ Secret Code Kagusasanya gwetuula naye wano eno. Twabasuubiza nga onagamba nti bw'oba olina abagenyi b'osuubira osooka kulongoosa compound. Tukyayerula lujja then tubawa abagenyi mu bujjuvu. Big up on yourself. Salute. Tumira Nabadda. Nabadda. Wa Nabadda tekyandaba bulungi naye. Tinyinza okugamba Nabadda gy'oli. Bw'omala omugamba by'omugamba. Afuwadde nga ze waliwo tatandikidde akola bulungi wadde waaka bulungi. So Nabadda gy'oli yonna neetaaga okufuna ku Nabadda bannange. So neetala engeri gyegweddemu kandi enzikira eweddeko. So bane katubasiibule tunaddamu. Sigadde bamuta DJ Secret Code Kagusasanya. Ku TikTok okozesa ki? DJ Secret Code 199. Yeah man. Era olina WhatsApp Kagusasanya kufuna? Yeah. In capital letter. Okay.